Kulese. Owai. Kafizi ate kakyalabika. Kafizi mukwano tekalabika. Kakuba. Era mbadde manyi nti oba olina yasatu. Ompeeka abaana baddayo. No wange ali wali addayo aliyo yeetegeka. Naye mukwano era olinawo mmeka kale wali mpaddeko katono. Ne tuko abakyala nga bakolagana we banampa mu kibiina nga nkuwa. Mama Brighton. Eno January abaana badda ku masomero no wange addayo sina sensula kuwa. Kuyo wange nakamukyusa semera badda asomerayo kajjansi kati nga takola bulungi ne mujja ne muzali ku St Andrews Kagwa Gombe high school dina lya mwami kiwalabye abo basasula nyingi bambi abo basasula nyingi lwaki tu abasasula nyingi omayiro akinna mujjeyo bakola bulungi guli omwaka ogwaggwa kati tibangaye guno kigenda suka kachuba mutwala ne uniform bampadde yabwere bambi nedda kati nange kyoba okola nange mpaako nyongerezeeko mutwale eyo njagala omwana nga asome bulungi mwaba mwenda babali eri mu bidongo simanyi Spice Dana asula bweru wanga alina osoma abaana bange mukyala wandi beesonyiye nange sente zange ziveeko z'abaana bange ye gw'otwala yaliwa Brenda. Yes, mommy. Mama jangu wano. Boogera na luzungu. Hi, mommy. Hi. Hi, mommy Brighton. Nyenna mama Brighton ebyogera bimanyi. Katolo bwagamba bwayogera ebyo nga oddamu otya. Mubuuze era mubuulira akudda kuddemu. Ono mwana asiba n'enviiri. Lindako. Kati ezo enviiri zino enviiri ng'omwana agenda ku ssomero ng'asiba ebiviiri. Nze mama Brighton sina biviiri byakusiba ng'oyo omwana asiba enviiri. Abaana lwaki mubakkiriza? Omwana asoma n'ayambala zino engatto. Zino engatto zaffe bantu bakulu kukyalira mugendera mukumbaga. Kati omwana mulaba alina obuwumula ku matu oyo abaana asoma ono aba tajja ssoma. Muwala bino obijjamu ddya. Bwana abijjamu ampe. Guno gwe mulembe. Amwana yotambula n'omutindo gwe tumulanga anyirira yo bannaye ero yagenda kukola bukozi oyo kati kankubulire mu tolugolodde bulungi mami mwana mwekagolo oyo ero yagenda kukola bwa malaya ku ssomero wanyinyabo omwana agendera mu nviiri abagenda kukola bwa malaya oyo tayinza kusoma mukyala nzo abange bonna enviiri chwe tekuli ngalo ndeba kwalako kanita kasiba obuviiri ati oyo akyali mu primary abavuka tebanatandika mmula omwana omuwala bw'atandika okusiba enviiri afuuka kirerya Spice Dana ali mu kirasi ki maama alina enviiri njakubuulira anti addaddamu nnyo owange ama mwanange wenyirire kakati gwe nnyabo ekikusibya zino enviiri n'osiba otya enviiri omwana asoma kiki Brighton, this is none of your concern. mama mugambe atwetako akajanja. Plaiting hair at school isn't bad at all. Niwuliriza omwana agamba yero oluzungu olumanyi. Bashogaba bana bali bakuyigiriza oluzungu. Spice Dana ayogera biki? Kwegamba bye mugambye. Bitusiza n'okubanga binvumya. I'm not abusing you, I'm telling you the fact. Plaiting hair isn't bad. Bad. Mwana takuvuma mama Brighton. Yoga bikuddire mu Luganda. Mbukefula mbu tekamanyi Luganda. Owerera ki? Omwana tosobola kwogera Luzungu owerera ki? Gwe nnyabo tosobola kwogera Luganda. Tosukumira mwana mama Brighton mwanange tokwatako emikono gyo giteeke wali mwanange muveeko. Obudde namuyita kadda ku ssomero oli wano tulooka. Tekibazunza kukyalo kwa Brighton, the problem is you're very talkative. Oyogera nnyo. Sitegedde. Oyogera nnyo. Agezaako kunzivoola. Anvuma. Omwana anvuma nansesebula bwati ng'oli wano otunudde. Mukyala nze njankubuulire mugenda funamu. Omwana omuwala bw'aba asobola kunze mama Brighton. Ndudde ku kyalo kino emyaka ago 3 sifunanko omwana anvuma mu Luzungu. Naye omwana we bw'aba atudde n'akola n'anvuma. Allah subhanahu wa ta'ala. Brighton tolekano nomwana takuvumye. Akugambye oluzungu lwotamanyi bwe buzibu mama agambye eki werera abaana okunvuma bad zemba simanyi kibi si bad kuvuma bad kibi takuvumye. Anyway mommy, what is she doing here? Ochimye ekikoze
Mufuuse pastor oli bwayogera buvuunula. Anti tumanyi byayogera kati mbikutereereza okimye eki Mama Bright. Kyengenda okukola kiri bwe kiti. Kankuviire obeere n'omusegego. Wanje? Obeere n'omusegego. Nyabo. Nedda mama Nyabo. Tokuba. Omwana wange tebamuvuma musege. Woli omuwalawo asiba mu kidongo. Simanya ayambala buno. Laba omwana wange wayambadde. Sipesitena gomanyi wayambala. Simanya yagala mukubuulireko. Omwana wayambala bubi kyekisoka. Asiba enviiri zigweno. Asiba asiba mu bidongo asoma ddi. Kati nze kangubuulire. Kati gojja obulira abanongo oguba omusege. Oweerera musege oguli enkoko. Owoye musege owalaka na malaya. Mukyala tovuma mwana. Owo malaya. Mukyala tovuma mwana. Wano wange bwati oba musege owo malaya. Nze nkuba ndoga. Brighton. Eno nsawo giraba. Edda kusomero nja kusibira mu kuwempi. Tambula onviire. Anyway, tuweemu. Tambulo tu. Oluganda obedde alumanyi. Genda. Mama nange. Kwate ensawo. Opakinze buli kimu. Yes. Njagala ogenda kusomero obeera empisa. Okay, mami. Genza kusoma. Tobeeranga buli obwana buli Mama Brighton. Bwali kusoma kwagaana. Sindiza nkwayo obusome. I know. Tobeera kwaba bw'olugambo. Genda kusomero. Thank you, ma'am. Subscribe to our YouTube channel, Mama Brighton.